Okay, mugamba mutaba mikwano kati bino bemulaba tutabula ddagala ly'abaami erigeza size. Abasinga mungamba senga mpereza ku kifaananyi kya Magejjo ndabeko ye Wanvuya ne Magejjo biki byotabulamu olwo osooka ofuna ebiki olyoka ogejja obulungi. Lino eddagala ly'enkola si buli omuntu alina oddimanya. Bw'oba omanya ekikolo kya Magejjo tekigenda mu kyokka, si kyekikola ekyo. Kati lino ddagala oliraba ndikuba ne nditeeka mu neeno ne nditabula, naye gwe ky'oba omanya nti kuliko Magejjo. Kati gwe Magejjo bw'oba gw'omanyiiko gwe Magejjo gwe nga gwe, kitegeeza eriyo n'ekirala kyotakola ki kyotamanyi. Ebyo bigenderera ku nze akola ki nze abikola era nze akola ki nze abimanyi. Lino eddagala ly'enkola likola ku bakyala n'abaami okugeza saako n'okuwanvuya. Ekyenjawulo nti abaami ddyo mwongerwamu eryokukola ki ery'okuwanvuya n'okugejja. Naye kati gwe omukyala ayagala okukola akabina, ayagala okukola egundi ebbeere eryo naye si kiwagira nnyo ekyebbeere, naye akola akabina, akola entumbwe, lino eddagala liba lijja kukolera bulungi nnyo. Lwakuba ekiri ku bannayuganda bannaffe tetugumiikiriza. Eddagala w'oligula leero n'otandika olikozesa enkeera, oluddako oyagala ofune results, ne weebuuza ono magiki biki bino? Ffe tetukozesa magic, masimaya magic si gwe tukozesa. Wabula eddagala kasita obeera ng'olinyiikiridde n'olikozesa buli lunaku n'olikozesa nga bwe nkugamba, kyadda kyofuna results z'okola ki z'oyagala. Naye sigamba nti n'eddagala lino eno ogenda bugenzi wali ne bakukuba empiso n'ovaayo ng'akabina kagezze, n'ovaayo ng'akasolo kagezze, n'ogamba nfunye kyenkola ki kyenjagala, ate ne kimala ennaku 3 ne kiggwerera. Kati oba ofunyeemu ki? Kati it's better n'ojja n'enkugamba gumiikiriza omwezi gwo gumu, myezi 2 ojja kufuna ky'oyagala, results nga ziri permanent. Okitegeera dani ofuna ekintu ky'ennaku 3 naye nga tekigenda kubeerawo lubeerera. So bamikwano mugumiikirize, muyige okugumiikiriza. Ebintu bino eno byakugumiikiriza. Bampeyo kabaasaawo. Ebintu bino byakugumiikiriza. Okitegedde naddala lino eno eddagala ekintu kye bayita okuzimba omubiri kintu si kyangu. Kitegeeza olina okiteekamu obugumiikiriza, era nange abitabula mbiteekamu nnyo obugumiikiriza n'obuki n'obwongo okusobola okubawa ebyo ebintu ebiki ebirungi ddala ebigenda okubakolera. Okitegeera ebigenda okubakolera. Kati wano nsengejja ddagala lyaffe, wabula gwe wenna alina akantu akatawera nga kakyoli tekawera mukwano, nga kalinga ka mutabani wo. Ddagala lino olyo litabuddwa, jangu olifune, naye jangu ng'oli mugumiikiriza. Saagala bintu byakozesa ddagala nnaku 2 onkubira essimu, senga nze sifuna results, senga sirina kyendaba, senga kwegamba n'akuguziza eddagala n'omumalako emirembe. Lino eddagala lya habo si eriri mulaba nti nno ogenda kifuna kikole ki kikolerewo nno. Lino eddagala lya habo. Ate naddala eddagala lino temulaba nti nno mbawo eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nenkugamba likozese kati ku makya ssaawa zino eno, olweggulo ogenda kuba okola bulungi, ogenda kuba olina amaanyi, togenda kufuna disappointments. Okitegeera. Naye lino eno lyetaagamu obugumiikiriza. Bw'oba olikozesa olina okulikozesa weeks nga 2 n'otandika okukola ki ofuna enjawulo, n'otandika okulaba nti n'ofunaafunawo ki enjawulo, era n'oyongera maaso n'ogenda n'olikozesa. Bantu bangi nnyo abalikozesezzaako era n'akugamba senga nze gye nkomye onywerera ku kino ekintu gye nkomye okukola ki okifunamu, era weebale nnyo, weebalire ddala, ngenda nfuuka omusajja. Okitegeera. Naye kati gwe yeggwani atagumiikiriza. Mwagala tubaguze byakira ebikole eddakiika 2 bimale bigende, oba oyagala kintu kigenda kukolera forever and ever.
nze ngamba buli kimu kyetaagamu obugumiikiriza. Bugubugu tasaana mu buli mulimu gwonna. Bw'ogumiikiriza ofuna ekyo ky'oyagala, okitegeera, ate otuuka ku lyengedde. Kati ggwe lwaki oba opapa? Ddagala lyammwe Lilino litabudde, ndowooza muliraba? Bikolo nga bimeka byonna bikola ki? Bibiri muno. Wabula mmwe ababinsaba sijja bibawa. Bino byange abitabula. Gw'olina kujja n'ogula ddagala likoze eki? Litabuddwa. So si kujja kuŋŋamba senga mpa ekikolo n'eddagala. Okitegeera? Kati muno mwe lipaakingibwa. Buno obukeewo bulaba? Mwe tupaakinga eddagala eryo ery'abaami, olw'okuba tukoze ery'abaami lyokka, era muno mwe tukola ki? Mwe tupaakinga. Kano akakabe weekati okakozesa wiikisi 2. Okitegeera? Era n'okwata akalala weekati n'okakozesa wiikisi 2. Omuntu yenna ali eyo, ndi sure singa oba okozesezza obukeebe buno 2, oba okola ki? Oba ofuna enjawulo. Era enjawulo ogifunira ddala eyaki? Ey'amaanyi. Bw'oba tobadde bubi nnyo, obwo obukeebe 2 bukumala. Naye eriyo bannaffe nga ye bambi ali bubi nnyo, ng'omuntu we yenkananga kannassu nga wookalaba, ne weebuuza bannange ono naye yenkananga kannassu ayagala wonere mu nnaku 2. Tosobola wonera mu nnaku 2 ng'olinanga kannassu. Kitegeeza olina okugumiikiriza. Bw'ema kuba yogenda kozesa ddoozi zo 3 zikozese. Ojja funa ky'oyagala. Lwaki obeera opakuka? Okitegeera? Eddagala lino terijja kuleetera buzibu bwonna ng'olikozesa, bw'oba side infect, bw'oba osimanga. Abamu bagamba nze senga nalikozesaako mutaka wange n'agaana okuddamu okuyimuka. Maidi ebintu bye bakuwadde oli aba bitabudde. Aba tamanyi kiki kyakola ki? Kyatabudde. Ye abeera yeenoonyeza ki? Kasente. N'eddagala Lilino ogenda likozesa bulungi nnyo. Totwala buno obukeebe 2 bwokka, era ofunirako akalala akakola ki? Ak'okunywa. Lwaki tunywa? Nti liri liyambako munda muli eri okuyambako lino eddagala okukola ki? Okubeera nga liyingira. Era oba okozesa eddagala lino okola ki? Bampeerezeko ku neno. Bw'oba okozesa lino eno eddagala, osooka kuyisaako mazzi agabuguma. Osooka kweyisaako mazzi agabuguma ku mutaka bulungi nnyo, n'omuyisaako bulungi nnyo. Bw'omaliriza n'omukaza, bw'omaliriza n'otandika okukwata eddagala lino eno nga wookola ki? Nga weesiimuula. N'okwata eddagala nga weesiimuula okumala eddakiika 5 zokka oba 3 ziba zikumala. Abamu mubikozesa ate mu kwemasaginga n'oyima, awo n'okolerawo masturbation. Ate awo mukwano oba aweereetedde obuzibu, nze ndikuwa sirikuwa kozesa masturbation. Nkuwa nekugamba siimuulako okumala eddakiika bwe ziti. Naye ate gwe ogenda okusiimuula n'okola ki? N'ofuna obwagazi, n'okola ki? Ne weemazisa. Okitegeera? Ekitaba kirungi. Kati gwe omusajja ali eyo wakozesa masturbation n'okendeera mu butonde bwo, n'okosebwa ku maanyi g'ekisajja, n'obeera nga toyina, n'obutonde ne bukendeera, kwegamba wenna nga tokyewulira nga musajja, wabula oli awo nga kintuntu. Kitegeeza eddagala lino eno bw'oba otwala eddagala olina okulitwalira wamu. Singa onywa liri eddagala n'obeera nga teweesiimula ne lino, results zino eno zangu okukola ki? Okudda. Ofuna mangu results zo, n'ogejja, n'owanvuya, saako n'amaanyi go n'okola ki? N'ofuna. Wabula oba oyagala bya mu nnaku 2 mukwano tojja, saagala nkulimbe. Ekintu kye bayita okuzimba omubiri gw'omuntu gugejje si kyangu, ate naddala ng'okozesa ebintu nga tebiri feeke. Era kyekimu n'omukyalo okukyalira ensiko, nti omulaba ayinza obikolera wiikisi 2 ng'abikola.
fenna ate twali tubikola ndowooza twamalanga n'omwezi nga tukola bintu ebyo naye nga tobikola buli lunaku wabula obikola olwo mamufunye obudde n'ogenda n'obikola okumala omwezi mulamba. Kati ate kino kyoyagala kigire mu nnaku 2 nedda awo mba nkulimbye wabula wootwala eri amaanyi g'ekisajja lyo woolitwalidde otandikirawo okukola ate eryo lyo lyaki lyanjawulo kubanga kirinzinga wali eri kuboostinga okitegeera n'amaanyi. Kati oba ofuna mangu ki results akati gwe munanga ali eyo nkimanyi mwenna abasinga mulina obuzibu buneeno naye nga bwajja lwakuba nti nno wakozesa masturbation bwajja lwakuba nti nno omaze ebbanga ddene teweegatta oba oluusi oli ku kyeyo eyo toyina mukazi. Ate nayogerako n'abantu bange abamu bakiranti bange eyo mu UAE nti okufuna omukazi okumugula eyo mu UAE okozesa $50,000 ag'e Uganda. Kati oli agenda okugabalamu $50,000 agenda agula omukazi ng'alina kireka bulesi neyekuba akasabbuuni. Tebabikola nga baagala bambi naye abikola lwaki lwa nnaku wabula mukwano wadde obikola lwa nnaku naye manya nti nno weereetera lumbe lugenda kuttira amakaago okubeera nga tokola ki toli musanyufu gwe ng'omwami ne mukyala wo si musanyufu. Kati olw'obulungi bw'amakaago okireka n'oguma n'obeerawo kubanga woolwawo okubeera nga teweegatta omubiri gutuuka ekiseera ne gwerabira. Nze nange nali nkubyeko ku kyeyo n'omala emyaka 2 nga teweegatta kati otuuka ekiseera nga tokyayimirako ddala nno nga n'ebirowoozo tebiriiyo mpozi ng'olaba nnyo zino zifirimu z'obuseegu obeera nnyo n'omwami ne mwogera ku byalaavu ne mwerabaalaba ebintu ebyo kati omubiri gwa tegusobola kukola ki kwerabira. So naye abantu abamu bw'aba tabiriiko agenda okudda ng'agamba kati oba ngenda tutandikirawa ye kati oba ngenda bikola nti abambi nga tabalina wakukola ki bwakutandikira. Gye mulimu obukebe bumpeeko muli bwe wajjamu n'oleeta muli eri so kati mukwano bw'obeera ng'oli ku kyeyo oyagala okwavoidinga okubeera nga tokola masturbation weewale firimu z'obuseegu weewale okubeera nnyo ku ssimu ng'osinda laavu ate nga toyina muntu agenda kikumalira ssaawa ezo okitegeera toyina muntu agenda kikumalira ssaawa ezo kyokka okiriko kiri bubi okiri bize okitegeera kati birekere ddala obeerewo ogumiikirize paka lw'onookola ki lw'onadda. Naye nga abantu abasinga bonna abali eyo si balina mu UAE bokka n'abali mu nsi za Europe obuzibu buno bakola ki babufuna n'osanga omusajja nga ye mu butuufu ebyokuyima yabivaako bwakeera ku makya tayimanga musajja bw'agenda ku mukyala tamala wadde eddakiika 2 naye ng'obuzibu bwonna bwava ku kubeera ng'akozesa masturbation kubeera ng'alaba ezo firimu z'obuseegu kati sisitemu ye neekola ki n'ekyankalana oluba okutuukako bw'ati ye ng'akola ki ye ng'amala okitegeera bonna babirina obuzibu bonna so gwakirina si gwe wekka. Waliwo yaŋŋamba n'aŋŋamba senga nze gw'olaba nagenda n'engula omukazi nga mpulira nfa ne musasula $5,000 egya Uganda. Nagenda otuuka wali nga mu butuufu sobola kuyima omukazi n'akola ekisoboka kyonna nsobole okubeera nga nnyimuka n'ebikola ki n'ebigaana ate of course sente zo oba olina okukola ki okuzimuwa era nazimuwa yakola ki yaziriira bwereere. Yakingamba kiyiseeko ebbanga naye nga engeri gyakyogeramu alaga nti alina obulumi bungi nnyo obw'amaanyi. Kati mukwano okubyewala ebyo byonna masturbation muveeko va ku phone sex ebyo weebityo
biveeko tokasinga ku kintu kimu kukola naye ng'eddagala lyo liirino abaami saagala oddeeyo okaaba ogambe nti munnange nze simanga siwera nze ndi musajja bwenti ndi luyongoyongo ate ogere ku baami abalina sukaali mutera okubulwa amaanyi noga siina maanyi nze biki bw'oba ozze wano eno n'otugamba nti no nze nina sukaali naye amaanyi sikola ki siina sukaali ye tukimanyi anafuya omubiri n'endwadde endala ezo zinafuya omubiri so tusooka nazo ne tuzitreatinga eddagala tuli kuwera wamu n'osobola okubeera ng'okola ki otereera kati gwe ayagala okugeza akasumuluzo kwanga katono toyina maanyi wakozesa masturbation mukwano eddagala lyo liirino naye ekyenkunyonyodde kiri kimu sirya nnaku 2 result siza nnaku 2 2 weeks ofuna enjawulo naye eddagala lyali likozesa okumala omwezi mulamba singa omwezi mulamba okozesa eddagala linene nolaba nga tufunye ekyo kyoyagala okyabulabulamu ojja kweyongera ddoozi endala gwalina ebintu bino ebibiri nti sirina maanyi nakendeera n'okukendeera eddagala lino olina ddikozeseza kumu nti onywa ery'amaanyi okozese naki na lino kitegeeza results ezo tuba tujja zifuna mu bwangu zino ng'okozeseza eddagala linene lyonna ng'olikozeseza waki wamu results zangu amangu okukola ki okulabika kuba nalyo ery'amaanyi lirina kyeriyamba munda ku lino ndowooza ontegedde bulungi nnyo naye nga mubeere n'obugumiikiriza abantu bange ebintu ebyamangu otomera okola loosi ofiirwa tewali atakola ki tewali atakimanyi so wogumiikiriza ekintu n'onywerera ku kintu ekyo kimu kyaddaaki ojjamu omulamwa n'ogamba kale nali mpakukira ki senga kati ndi bwenti ne bwenti okitegeera ng'olaba ofunye ekyokola ki kyoyagala wane waffe waggule ssaawa yonna jangu obeere nga ofuna eddagala jangu ogezze akasumuluzo kaaka akatono gufuuke ogusumuluzo omukyalo omusanyuse kubanga bw'obeera n'omusajja nga afuba okuyingira ng'owulira takola ki tayingira natyo tekinyuma kubanga omukyala agezaako neyeesika neyeesitula osobola okubeera ng'omutuuka nekikola ki nekigaana kitegeeza obwo obufumbo buganye obulemeddwa eriyo n'abasajja baliyo nga batya n'okweyambula naga nsobola kweyambulira mukazi nze nkwana omukazi nanjagala nemuwa buli kimu ekyange naye kituuka kugwegatta nze ebyange nga bikola ki nga bikomaawo olwansonga nti nze nganze omuntu sikola ki siwera kubanga omukyala akubeerako n'akwatako bw'ati oluusi akugiragira okole ki oyimuke agenda okakwata nga akantu kajja na mu kibatu kye so bamikwano tetubavuma wabula tetwagala omuntu ng'ali ku ki ng'ali ku mutindo ng'alina ebyo byonna byantikeddwa ebbeena nabyo nga ki ng'omusajja eddagala lino n'agambye terina side infect yonna tosobola likozesa n'ogamba muno sigenda kwegatta olw'okuba nkozesezza ki eddagala era wolikozesa osigala ogenda bulungi nnyo mu kikolwa eri abagamba nti nno senga wenkozesa eddagala eryo nendyesiiga nengenda negatta n'omukazi omukazi wange tagaziwa omukazi wo tajja kugaziwa kubanga eddagala eno bw'obeera oli applyingaho webati lyenkola yaalyo okitegeera kitegeeza bw'omala oli applyingako n'oyambala panti yo gw'omulimu gwa guba gukoze eki guwedde osobola okunaaba osobola obutanaabako bwe n'ogenda olumu mu kikolwa wabula woba olikozesa mukwano toyambala panti njeru ekyo ki ekya panti enjeru zifaamu kubanga eddagala eri muneeno lyaki lyamaanyi zifaamu so ofuna bipanti bye bya kalakala byokola ki byoyambala nyongera okugamba nti singa olikozesa ekiro eddagala eneno likola nnyo kubanga oba togenda kutaayaaya okitegeera mukwano oba togenda kutaaya obeera wamu okitegedde so bw'olikozesa ekiro nakyo kikola ki kiyamba nnyo era nga n'ebintu ebirala nti omukazi weesiga ekiziga ekiro kikola ki kikola nnyo era abasinga mukimanyi eyo kati naawe bwoti oba olina olikozesa nti kumakya n'ekiro ng'ogenda kukola ki ng'ogenda kwebaka okitegedde mukwano eddagala lyo liiryo liri ki lirirwedde kati bino byo twamaze dde obikozesa tetukyabyetaaga nkulaza engeri gye tubitabulamu eddagala tutabula eddagala pitirivu nnyo tukubibwa mu kana akantu abamu mugamba musuubula bisuubule ffe tulina tetusuubula wano buli kimu tukyekolera wano buli kimu kikolebwa wano eno bwenojja n'okitwala nga kiri ki nga kiri ready
mbakubiriza okwefaako, mbakubiriza okwejjanjaba, mwejjanjabe kubanga obulamu tubwagala ate mukimanyi nti nno akaboozi oba ebintu by'okwegatta lyessanyu lyaki ly'amaka. Kale senga abaserebu ndi wano Mulago okubbiringa ku kyaki ya Kakande wogenda okubanga otusanga enamba y'essimu eri 0704737114 MTN eri 0773369151. Awo ogenda kuba otufuna bulungi nnyo ku nsonga zo ez'omu maka, oba nsonga ki byonna ojja kubanga obifuna bulungi. Mwabalina pressure, sukali, byonna ebirwadde ebyo gwe kuba kuba essimu tutuukirire tunnyonnyole, ojja kubeera ng'okola ki ojjanjabwa bulungi. Mubeere bulungi, mweraba naye mugezi waya, omuntu omutono tanyuma.